Weekend ng'etandika poliisi yategeeza nga bw'egenda okutandika okukwata abagoba ba bodaboda mu Kampala n'emiriraano abatalina bisaanyizo okuli layisinsi, reflector jacket n'ebintu ebirala nga poliisi ezitali zimu wetwogerera zijjuddeko ba bodaboda. Eno yo ejja kubanga etagetinga ku driving licenses. Eyo etandika next week okutandika ne Monday. Leero tubawaddemu akadde kano nti bona bali mu process ya permits oba balina learners permit oba bakatandika ku process mwangu mufune permits zino kubanga bwetandika zino operations tujja kubanga tukwata zino piki ne tubatwala mu makooti. Ababodaboda bagamba nti ebintu bino ebibasabibwa bingi ate nga tebalina nsimbi nga wabula ne bwe bagezaako okunnyonnyola abakulu tebawuliriza nga kati abamu batuuse n'okutwalibwa mu kkooti. Oyina ebisoma byayo olwaleero omuguzi wa bodaboda okutwalibwa mu kkooti tukiraba kikolwa kya nnaku eri omulimu gwaffe, kikolwa kya nnaku nnyo eri n'oyo asuubira okuyingira, kubanga tukkiriza nti ebisaanyizo nga element reflector ebyo teeka biyamba ffe naye kyadonyiga epameti ewaawo ey'amaazi naye gavumenti naye ewaawo nga ekyalemeddwa. Tugamba nti obubenje bulina kukendeera na kuyigiriza babodaboda nkozesa ya kkubo so si kubakwata kubateeka mu makomera. Bwenjogera famire nyingi eziri mu kulajana eziri mu kukaaba ffe nga bakulembeze kye tutasobola kugumiikiriza era ffe tulowooza embeera enaatera okutuva mu ngalo. Bano bagambye nti ku nguudo ezimu mu Kampala tebakyasobola kukolerako mirimu gyabwe era ku nsonga eno bakuwandiikira Ssaabapoliisi wa Uganda okukendeezaamu ku bikwekweto bino. Yukirina okukola kwe okuteekawo abakozi okwanguyiza abantu. Oli agende dipamenti ya mitwalo 17 wiiki 2 ajja kuba agigobyeko abana okugigoba kagende ku poliisi bamuwe pikipiki ekugwere. Bakulu abo kwekubira omulanga baddiriza obusungu tetumanyi kiki kye twabakola naye tusaba busabi baddiremu. Mawejjo Frank ssentebe ow'ababodaboda mu Kampala District agamba nti abagoba ba bodaboda bamuli mu bulago nga bamubuuza ekyokuzzaako era nti singa anaalemererwa ababodaboda bakwekalakasa nga bawakanya ebikwekweto bino. Ng'abakulembeze ate biddako temutubuuza. Poliisi yasoose okukola jjo ly'abalamu waneeno ennaku nga 3 nnyemabega yasoose kututeeka mu kutya n'esooka etondawo obwakyetwala n'obwamawale ng'ereeta ekiragiro nti tewali muntu yenna ali muleeyo akkirizibwa kukwata kuwa bodaboda. Ekyo kyasombodde buli wa bodaboda okuva ebule n'ebweya bonna bali mu kibuga nekyongera obwakyetwala mu mulimu gwaffe gwa bodaboda. Kyetulowooza nti poliisi abadde n'ekigendererwa ekyokuyita ababodaboda bonna bajje bajjule mu kibuga esobole okutandika okubakwata. Bano bagamba nti enteekateeka poliisi zeeyogerako ng'ababodaboda nga bayita mu bukulembeze bwabwe basobola okuzeekolerako. Tekirina kakwate na kukwata abantu kubatwala mu makomera. Ffe tulina enteekateeka ng'abakulembeze esomesa bannaffe ku bwereere era twamaze dde okukwatagana n'ebibiina binnaggwadda bigenda tuteekamu ssente tusomese bannaffe obubenje bukendeere. N'ekirala gavumenti tubasaba mukendeeze ku bbeeyi ya driving license. Otherwise mugenda sigala nga mutukwata nga mutusiba naye ekiriva mu mpale y'ebiraka mu mulimanyi. Bannaffe bangi obudde buno emmotoka ziri ku luguudo zibasobola zibaywa mu kkooti obuli omwezi okulowooza nti bazizza omusango ogwa nabbomola. So tusaba IGP wamu ne pulezidenti wa Uganda abantu bano nabo bantu ng'abantu so babawo nti waliwo ensi ebisobye batuddiremu enkolera. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.